twamusaba okumukyaza yatuwa omukisa n'atatuyiwayo nakkiriza. Ebbanga libadde ddene nnyo naye nga mbadde nga muli ngamba kiki ekigenda mu maaso nga mu muntu agoyewa naye njaga kubaza Shimi and I just can't wait to give you my all. Abantu bangi basuubira bingi nnyo naye kulowooza basuubire ki this time? Ngenda kubassa makusite. Olaba nti nno osaposalinga naye mumaaso ogenda tubuulira lwaki wasazeewo okusaposalinga nsula erisita first time. Tugenda kudda media eziri wano nyingi nnyo, tulinawo Nyondo. Ndowooza tugende maaso era bwe tubadde kugenda ddala maaso. Tulinawo Nyondo. So omutima kwasaganya ekintu ekitaninga omutima gw'omuntu n'afiiringa eri activist nalabye nga tubadde tukikola actually openly here in Dubai. So ndaba nga nte she's the best among all best okubanga asobola okujja wano. Webale nnyo bangi Shimi Events twagala oyogereko abantu era otubuulire ensonga eyakuwaliriza okuleeta omukyalo oyo. Tuliwo mwami Shimi Events. Bigambo bibiri kale. Kwanza okubalaba muzina abazze kwega ku konferensi yake batuli ne Madam Kulaba. Nze nga nze Shimi Events wena tudde ne munange Volvet event tusalawo ne tugamba katuleete Madam Kulaba. Twatukola ne tugamba lwaki because tolimbye ngera si kyakuwayo lwaki tusikwe wano. Rema is number one in Uganda. Yeah. Really now we know that children but some to learn by expect that on 29 and 30 is done. Prayers is a new Mwami Shimi Events, we were in new. Olugendo olulabye lutya bakutuuka naye tubadde tubalinze bali twagala owulira abantu amannyako n'ekyokola ne mukyala dokita. Bobby, thank you. Shimi, thank you so much. And my advice to Dubai people, muje tuwagire Shimi Events, muje tuwagire Volvet Events, muje mutuwagire fabana abewaka bambi, muje tukwate obudde. Gates will be open by 7 in the evening. Tugenda paka sawa 10 so bambi ezekiro. So tuanguweko tukeereko Rema tuyimbire buli kayimba nga teri kwekwasa. Keep time guys please. Okuyingira dira mu 15 VIP dira mu 2 zokka. Atana gula tiketi yokati. Abana basanga obuzibu wano bungi bayita mbenyo ndoza mbiwulira. So ate papa nanga badde kabambi. Official sponsors. Yeah, so mbakikiridde twin sign up our Uganda Airlines. Webale nnyo mumukubire ku bugalo bannange. Sadamu Bambite Brand Salon mwaka bati nsanga kudazira byoti ngatukola ku kika kyambi yetaze ekika kyambi zonna obanjala zonna tubawetaze nsawanya tukakikola. MIMZ Events, actually event organizing company as well. We organize conferences, meetings, exhibitions, parties, shows, whatever the event is to allow. At this particular moment, to our partners to our sponsors this show, because we are working together to show that people, promoters in the industry, have a unified voice in UAE. So
sikwesanga nga tuli against each other. Kino kijja tuyamba ne ba artists betuleeta mu maaso kubanga tuli united. Kigatta ne tumanya we are professionals supporting each other and changing the game. So gye bujja mu maaso kijja kubanga kituyamba in the industry both here and back home to know that we are coordinating our events uniformly. So these are one of the events that we are starting with, and it's amazing that we are starting with a superstar, Miss Materia Tamumani. She's an international star. So we wanted to be on board to show how big we love Volvit and Shimi events. What I believe, togetherness is strength, right? Yes. Nebaza abayimbi baffe okuba nti basobodde okubanga bajja ebyadda nebituufu. Ekirala nebaza abaana ba social media nga batupostinga post basharinga, bwetukola live basharinga, so batulaga love whereby abamu tetubamanyi. Guys, analaba video oba oli ku TikTok because enaku zino trending. Thank you so much because as posted those yebyo poziketera bambi bali kumambisa na ku airport. Jukira nange bande ko kokola still ni ku duty kushegera buku melibera oli balenji nebye twakoze twatubiva ko kitegera. Thank you so much kubandi mukumye bisabe kimuti bande simu ndimo. I think ne kuvenyo shogenda okubera temula likirasa cy'ibiti byo. Thank you so much. Love events bigger. We bali nnyo muganda wange ekibuuzo ekyo okusookera ddala ngero olusooka okwebaza omukyala Rema Namakula muyimbi wange Abuyimbi w'eggwanga yes. Njagala okubabuulira ekintu kimu nti saidi ya Abu Dhabi tukolagana n'abantu abali professional olaba kize twerengejengamu. Number one, ekifo kye tulina amaclub Rema Namakula y'omukyala agenda okusooka okukiyimbira ate era nsobola agenda okusemba. She's worth it. Yana yenyewe yakiraba. Ekyokubiri enkolaganya n'omukyala Rebecca nyulindo zange esatu ziri zisatu. She's professional. Second, she's straight. Ne muganda wange Shimi events. So okukolagana nabo tekyankalubira kubanga I knew I'm dealing with professional people. So ekya Abu Dhabi venue esuutinga bulungi nnyo style. Okay, webale nnyo mumukobere ku bugalo bwange. Omukyala gwenzirako omulala y'omukyala kubamu abaze ne mukyala doctor nenga njagala yaba yeyanjula The vibe lady. The vibe lady wano wetu kuyita nyabo tujja Tubaya njagala weyo yanjule bane gamusanisa okunda abantu be Dubai ne Abu Dhabi amanya gange batayite Namulondo Iva wa Rema bane nsanyusa nnyo balaba mwatugamba amugana nanga batugenda Dubai namugamba olimba namugamba konzire kunzuke nangamba tuwebase ivo tuwebase otudde namugamba olimba nanga tugenda okuva bane badenga sitereka besa badenga Dubai batulese show yawedde nga tenaba naye bane tuli basanyufu nnyo kubanga tulese okubanga mulese n'omuyimbi owakali kubanga agenda kubeera namwe Dubai ne Abu Dhabi kati ebigamba nnyonnyoleki tweyanziza nnyo amaanyi mangi awo ekintu kye basinga otugaa nti olina vibe y'amaanyi nnyo era naffe kye twagala okulaba ekyo yo mpisana nkwati wano amukwano gyagiraba wali tweyanziza nnyo Namulondo. Olina kyotufumbira kozi tulaba waliwo embeera eri e Uganda egenda mu maaso buli omu ayagala tukakasa nti nze akola ki nze asinga ate nawe wetuba tukukkiririzaamu nawe olina okusitandinga naffe n'ogamba nti nze asinga olina kyotutegekeddeyo before the end of this year. saba ntegeka ekigulu nga ssatu awo tumala ekikyo nga ssatu then mbuuza Rema ye ekiki omwaka tegunaggwako maybe alinawo kya planning oba kyatuleetera mu maaso awo. Inshallah bwebanaabawo ekintu kyonna era nja kuba mbagamba naye ngaera nze temusuubira byange kuba byakavuyo bikukakasa kola ki national name byange byekola byokka Katonda n'abikola n'abiteekako omukono.
how any other nation loves it. And that spirit of going with it, go with it high. I'm from South Sudan, I'm called Idi Amin Dada. So when banjo get this, you mizili muntu wa limbalimba umikira kebuzabuza olaba tande ekintu bakitegeeza era nga njagala okubaza babandese shimi events, global events namwe mundabira abasponsors abaliko banange mwebale nnyo mwebale mutagaana buli mwagambye bagamba ningamba kanile gatte kubambi mwebale omutima yesobola webale nnyo emmere badde nnungi kimu kyolina okumanya kibadde kirungi badde really comfortable filizeti umudde bulungi mugamba mpoyi naye siwulira nnyo tawulira nnyo obukoowu kirungi Kyetwasaaba tourism tukola bya visas Dubai and UAE in general, visitor visas, residence visas, professional license, commercial license, business setup, many discussions in that is at safari. Kyetwasaaba omukyalo ono yatuukira n'atera omukomeza nyabo neyanza saavisi yange ekweredde nnaki So fast and professional. It's just that all of us could not come to receive you here at the press conference, but at the event, kwa event watakuwa wengi, wanakungojea, wanakupenda. Rema is the best. Asante. ngenda kubayimbira kuba kyesinga okumanya ate abaguze mwebale nnyo abaguze tables, thank you so much. Abatandagula mulinda ki mikwano mujje bambiranyonyokwanigebanangukuyimbira ke Dubai. Abu Dhabi is going to be my first time there, right? Anange mujje mbalize nkedde mbeerewo tewali kwekwasa mbatebe nyamulese ate nkozeki Mukama tumwebaza ntukidde mu budde ntambudde bulungi ne bannange kati mujje obwe mugule obwe mwambale mujje mwetege mujje obuyimba bonna kembaneredde ngwandika omukono awo nfunye kano kayimbe kitegera mujje. Usually my performances are interactive. You tell me kyowulira nange nenkuwa kyempulira okitegeera ne bambi thank you so much. Obuwomi bakita nkobazayo kwensona obulungi wegoba namalayika ebyo nno byewekoza bincamula fuga nompola bambi tombalula bidemu neera binkolera wadde binega bincamula wabula olina ekipawa Dubai ne Abu Dhabi. Jimmy Evans Volvo Entanglement. Tusakore Namulondo Mugonze live at UAE. Walori nechipa ngoze unile fumu ngoze umutima wenyini obikoze tira ngoze. Hello Rema wano abantu be Dubai mugamba mutya muje balikola abantu be Dubai ya Rema wano mbajukiza nti 29 July Dinamo wali ku Venom Africa Club atenga 30th July Abu Dhabi muje makuba muziki muje tunyumire. I can't wait to see you guys. See ya. Ringa gold ndira mu bibiri ate Diamond ndira mu kikolo mu atano anti Rema Namulondo agambye atya zonna enyimba ze zonna bagenda zibakubira eno bagenda ngonze live in UAE ne Rema Namulondo okola booking kubira Don Fauzi plus 979 oba Rebecca ku plus 975 oba DJ Ram ku plus 975 music agenda kwa DJ Ram itendwa mu sente Uganda Airlines fly the crane to the part of Africa all over the world. Just tourism, peace of mind and
and comfort. Bakafulumu tourist visas, residence visas, business setup, flights and hotels booking. Zainab Aziza, Queen of Outpass back is always home is best. Bobo African Restaurant Dubai for all African dishes. Village Chief Restaurant Dubai. Feel at Home Restaurant. Beauty Planet Salon UAE Deira, where beauty meets perfection. Kukola kulishika chamfili. Enjele zabuli chika. Ne micro braiding. Kukata ne weaving. Kukata ne MMC event management. Ina nebitekewa. Chimi events involve entanglement.